Owe, Uganda tulabye. Bajjjo events mundabye, sogera bye simanyi. Akasajja kagenda batisa, abaana baako badduse. Abaka umasimulabye ku nnyonyi, owadita nabo Kenya taliiko, owa Franka taliiko, owa Dani Cheyune taliiko, abaako badduse. Kagala kuleta musaayi, abahuliganizi mufe. Owe, nabagamba nti nze master w'ekintu kino. Era ne mbagamba nze sirimba mbeera ku mazima. Nabagamba akasajja kayina enteekateeka eddusa famire yako kaleete wano ekitta bantu. Era nebaza Katonda nga bw'ali omulungi agenda kwambula akasajja ako mpola mpola. G'omuvubuka yenna yenna bagenda kutta nnyoko atunda ebikuta by'embuzi aboneebone, famire yamwe eboneebone, ng'ako abaana baako bali mu hostoni. Era nze nsoose okuteeka breaking news ku Facebook ne mbagamba akasajja kaddusiza famire wowe nga bwe nabagamba. Zino badde akakyogera wiiki ewedde ne mbagamba akasajja kapulaninga kubattisa famire yaako ng'eri bulungi. Olabyeko mwana wa Franka, olabyeko mwana wa Yasini Kawuma, olabyeko mwana wa Dani Cheyune, olabyeko mwana wa Zigi Waini, olabyeko mwana we nafudde, ba Edmuto bakyali mu makomera, ba Nubiani, olabyeko mwana wa Nubiani omusibe, olabyeko mwana wa Edmuto omusibe, kati gwe genda ofe. Kapulaninga kuleeta lutalo nga famire yaako eri safe. Alina kenyini kagenda kwewamba keekweke katisemu abagwagwa. Era omuntu alaba video ndi sharing enyoto asobulamu. Nze Bajjjo nze mbagamba ebintu bino mubirabye kati famire edduse. Ko emizimu gikasaba musaayi. Kagala kuleta kitta abantu mu Uganda. Gwe omuvubuka omugezi nze nkulabudde ngambe nenfa kati Mukama nnyamba nfe oba tompe eggulu. Mbabulidde ebintu bino okumala omwaka mulamba. Era nze nasooka bagamba ku internet yo kunti akasajja kayina pulani etolosa famire yaako era mukirabye. Era omugobereza agoberera Bajjjo events oli mugezi nnyo kuba sigamba nko bintu bya bulimba. Akasajja kaddusiza famire Yasini Kawuma where are you? Nubiani oli mukomera bakukuba emigere Edmuto where are you? Lewis where are you? So which means Bajjjo events am the source of first hand information. Sogera bintu bya bulimba mbagamba mugenda kufa kati nekiddako ne Museveni kyakoze alese ba komando aje banyola bunyozi nsingo. President Museveni kategedde ti akasajja kaddusiza famire kalirwedde okuleeta olutalo ne President Museveni aya commandos kati tekyakoza maje mfunye esimu Museveni alese ba komando kakati egenda kuba bato. Kakati mu abantu wenamba goba mu bibuga gwa yagala obulamu va mu bibuga tobeera mu bibuga komaongo okulonda kuwedde naye ka Bobi Wine kalazo omutima nti kakolera famire yaako tekakolera banna Uganda kagende kali baleting famire yaako eri weru Austin mwaza ko libalete nga banna Uganda ngenda kubatasa gendo tasa nnyoko mbukata sakatasa bani famire yaako eri bulungi banna mwandu katisiza abaana kasaddasa abaana tewali muntu n'omu gwe katasiza nga famire yaako eri bulungi. Mwabana Uganda mulekera okolera banna bya bufuzi togenda ku lugudo kufiira ka Bobi Wine togenda ku lugudo kufiira muntu musirusiru wana bafuzi bo famire zaabwe ziba bulungi kakati wabadde ali nnyonyi olabyeko famire y'omufuye negenzeeyo wabadde atolosa famire ewale sewe mmere kati kagala kutabangula ggwanga olwokuba abaana baako bali mu America balya bulungi chips mwabanaku mu feba face mu febambi. Nze Bajjjo nabagambe ngenda kugoba ebirabo nga 18 Museveni si musiru kuwaayo ntebe kagwagwako ngako kaddusiza fa omulwanyi omutuufu yandibadde alaga example abaana be yandibadde abateeka wano abanganda ze bandibadde basuka ku street naye agenda kuttisa mwe ba poor people. Bwe njogera ebintu bino nga mugaba Bajjjo mulalu nga munvuma naye kiki kye sibagambi kye mulabye kakati mulinde kufa. Eno video sharing enyeta aso omwana wale megenda ku street sharing video kyokka kyoyinza okukola buno obudde akasajja kaddusiza famire bagenze mu Austin ticket nzibateereddeyo ebifaananyi bibateereddeyo movement nzibateereddeyo nemwe mwagala okatutte baana mu nnyumba era ebifaananyi waliwo atambula nako ku nnyonyi ampadde information yonna. Nze nabagambye wiiki ewedde nakoze video ne mbagamba akasajja kapulaninga atwala famire yaako mubirabye ze sirimba ntaasa gwe Munnayuganda kati Munnayuganda weekuume ng'oli mulamu tufe Bajjjo bamivule tugenda kuleeta change entuufu si eno ya Bobi Wine ey'ekiwaani kati abazungu bakagulidde ennyumba katuteyo famire yaako nesirabyeko namwanda akafiirira mpulira obusungu bungi nja kujja mbawediteri zonna nja kujja nkole video zonna mbalambulire buli kimu kati just wana mbawaddeyo ka breaking news ekiro mumanye nti Bajjjo events is the source of first hand information kuba sirimba naye mbagambye amazima akasajja kaddusiza famire wowe abanaku mufudde abagaga be balya muyiwe omusayiro abasirusiru mwabamanyi.